Mugamba mutya mmwe n'abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugyegatteko mu abatannaba gyegattako nyiga kalwedi akosobola ogyegattako kijja kuba kirungi nnyo. Kati olunaku olwaleero mbaleetedde eddagala erigenda obbayamba ku nsonga gye bayita ensonga eyo bagiyita emmeme y'owansi oba emmeme y'emabega. Nkuleetedde eddagala erigenda okuyamba ku nsonga ezo oba ku bulwadde obwo gye bayita emmeme y'owansi oba emmeme y'emabega. Nkimanyi bulungi obulwadde obwo butera nnyo okukwata abaana abato, bukwata nnyo baana bato naye n'abakulu munnange bubakwatira ddala kati. Emmeme y'emabega n'abantu abakulu ebakwatira ddala nno nga bwe mukiwulira. Obulwadde obwo bambi bubi nnyo olw'ensonga nti kyekintu eky'ensonyi oli kyasirikira n'atayogera n'abeera n'obulwadde nga bumuluma ate nga kyabulabe. Kati n'olwekyo gwe wenna alina ekizibu ekyo n'oba tokirina njagala otegere omanye eddagala lino lisobola okuyamba ku nsonga eyo y'emmeme y'emabega. Okusookera ddala tukimanyi bulungi nti ebisinga ogireeta okusingira ddala kukalubizibwa ng'obadde ofulumya obubi. Kibi nnyo okubanga okalubirizibwa okubeera ng'ofulumya obubi. Ebiseera ebisinga kivaako okufuna ekizibu ekyo. Kyamakulu nnyo okubeera nga buli lunaku ofuba okulaba ng'olyayoko ku menvu. Naddala ggwe amanyi nti emmere gy'olya si nnungi, ekaluba, si ŋŋonvu. Kale kirungi n'olya ku menvu n'osobola okugonza olubuto. Ensonga ezo ne ziba nga bw'oba ogenzeeyo n'obanga nga tokalubizibwa kufulumya bubi obwo. Kibi nnyo okwekama, kye bayita okwekama. N'owekama gamba n'ogezaako okunyigiriza okulaba nga obifulumya olw'empaka, kiba kya bulabe. Ekintu ekyo kikomye, fuba okulaba ng'owe ogonza olubuto nnyo nga oba ogenze emanju nga tokaka. Nga tokaka, kibi nnyo okukaka. Kati fuba nnyo okulaba ng'olunaku olyayo amenvu malungi nnyo gagonza olubuto wamu n'amazzi. Kakati eddagala erigenda okuyamba ku nsonga eyo gwakirina oba gwe wenna okumanya nti ddagala ki. Okusookera ddala njagala ofune ebikoola bya okula. Ebikoola bya okula byebyo byolaba ebyo. Ebikoola bya okula bamiya. Ndowooza mutegera bulungi nnyo. Funa ebikoola bya okula, ofune n'ebikoola bya kawuukiwuuki. Akawuukiwuuki nakabalagako gye kali eyo, naye kati ebikoola bibiri byensizaawo wansi. Ofune akawuukiwuuki, ebikoola ebyo byolaba ebyo. Kati w'ofuna ebikoola bya kawuukiwuuki ofune n'akaddo ke bayita mukoweewumbeko. Afuna n'akaddo ke bayita mukoweewumbeko. Oba obifunye bulungi nnyo, bikwate bigatte wamu obisekule. Bisekule bigondere ddala. Wemala okugonda osobola obisekula. Wemala okugonda ofune ebbaafu obiteeke mu bbaafu. Okitegeera, omala obiteeka mu bbaafu yiwamu amazzi agookya. Omala okuyiwamu amazzi agookya mbadde nkusaba obituulemu. Gwalina obuzibu obwo, obulwadde obwo emmeme y'emabega, bituulemu. Nkugambye funa ebikoola bya okula, ofune akawuukiwuuki, ebikoola bya kawuukiwuuki byonna n'ebimuli byonna mmenya lumu buti, ofune wamu ne kye bayita mukoweewumbeko. Kati bigatte wamu bulungi nnyo, bisekule. Ofune w'obisekulira, oba olina ekinu oba kyo bisekule bulungi nnyo, ako bayita akawuukiwuuki. Oba obikunye nnyo bigondere ddala nga bulaba bwe ndi mu kikola. Bw'otyo obikunye bigondere ddala. Obimala okugonda ng'obigasse wamu. Lwakuba ekibi mukoweewumbeko alinako otuggwa otufumita, kati tosobola mukunya bw'otyo, kiba kizibu. Ate nga mukoweewumbe olina okukuulayo akati konna n'okaggyako bino ebyowansi ebitakataka n'okasekula bulungi n'okateekamu, kagamba kabeere nga kawerako okusinga okunoga otukoola otwo otutono. Amenye konna akati akalamba abeera asinga. Okitegeera? Kati n'olwekyo
ddira nga wenkugambye ebyo obikunye oba obisekule. Ndowooza okusekula kwe kuyinza okusingako. Obisekule bulungi nnyo bigonde. Bimala okugonda biteeke mu bbaafu. Omala obiteeka mu bbaafu yiwamu amazzi agookya. Omala okuyiwamu amazzi agookya obituulemu. Amazzi genda kuba ojja kuŋŋamba nti amazzi teganjokye. Tegajja kwokya. Bituulemu. Onaabikola okumala wiiki ennamba ng'ojja obikola buli kanaku kigenda kuyamba okuwona obulwadde obwo bw'emmeeme y'emabega. N'ekirala osobola okufuna ekikoola kye bayita bukumbu. Bukumbu naye mulungi nnyo. Oba omufunye ng'ofuna ekikoola kya bukumbu kiyenge mu ngalo kigonde nnyo omale osiigeyo emabega eyo wali ekizibu ekyo. Okitegeera. Kati agamenvu gembalaga kirungi olye ku menvu ogonze olubuto. Gemenvu genkulaga ago. Emmere gye tulya ebiseera ebisinga ekalubya olubuto. Kale kikozesa ku menvu. Olya amenvu. Sweet ndiizi oyo olya ebbogoya. Kijja kuyamba okugonza olubuto bulungi nnyo. Kyenkusaba. Kati nkugambye bukumbu naye mulungi nnyo. Bukumbu oyo mulungi nnyo. Ofuna ebikoola bya bukumbu ebyo ekikoola oba bibiri n'obiyengera mu ngalo bulungi nnyo ne bigonda. Obimala okugonda n'osiigayo wansi wali obuzibu obwo wali obulwadde obwo n'osiigayo. Onaakikola obulungi obuzibu obwo bujja kuba buvaawo. Singa onaakikola okumala wiiki ojja kulaba nga emmeeme ng'eddayo ng'eteera bulungi nnyo. Gye bayita emmeeme y'emabega oba emmeeme y'owansi. Kugambye esinga nnyo kusumbuwa abaana bato naye n'abakulu ennaku zino ebasumbuwa era obulwadde oba bulina nnyo. Abasinga bawangala nabo n'asirika nga ye alaba tabitegeera n'asirika nga atya okwogera n'abeera nakyo ebbanga ne liwera. Kati n'olwekyo eddagala eryo njagadde nsooke nkuwe ku ddagala eryo. Nja kukuwa n'eddala. Nja kugezaako okulaba nga nteekayo n'eddala osobole oddiraba erijja okuyamba ku nsonga eyo. Nkugambye funa akawukiwuki ofune ebikoola bya okula. Bikulaze ebikoola nga webifaanana ebikoola bya okula. Omala okufuna ebikoola bya okula ofune ne ke bayita mukoweewumbeko. Kati funa w'obisekulira oba mu kinu oba ku jjinja bulungi nga walungi watukula. Bisekule bigonde bulungi nnyo. Obimala okugonda obiteeke mu bbaafu oba mu baketi. Omala obituulemu oteekemu amazzi agookya. Omala okuteekamu amazzi agookya obituulemu. Okitegeera. Omukka ogwo gujja kuba gukuyamba okujjanjaba wali eri owali obuzibu era ojja kutereera bulungi nnyo. Nenkugamba n'ekirala ng'ovudde ku okula, kawukiwuki ne mukoweewumbeko ebyo ng'obivuddeko. Nekugamba ebikoola bya bukumbu namubalage eyo wansi ku YouTube gyali. Ebikoola bya bukumbu ofunayo ekikoola singa oba ofunye obuzibu obwo obw'emmeeme y'emabega. Ofuna ekikoola kya bukumbu n'okiyengera mu ngalo bulungi nnyo ne kigondera ddala n'osiiga owali obulwadde obwo. Ojja kutereera bulungi nnyo. Osiigawo mpola mpola. Onaakikola okumala ebbanga nga lya wiiki emu ogenda kutereera bulungi nnyo. Waliwo ne yabadde ambuuziza ku nsonga eyo era yayise ku Facebook gye yayise eyitibwa Kyayiti gye yayise n'ambuuza ensonga eyo. Kayinza nkunnyonnyodde ku nsonga y'ekikoola ku nsonga ya bukumbu engeri gy'omukozesaamu. Ofuna kikoola n'okiyengera mu ngalo ne kigonda bulungi nnyo n'osiigayo owali obuzibu oba owali obulwadde ogenda kutereera bulungi nnyo. Onaakikola obulungi ojja kuba otereera. Nenkukubiriza nti fuba okulaba ng'olya nnyo amenvu ago naddala ng'omanyi nti olya emmere ekaluba. Wettanire nnyo amenvu wamu n'okunywa amazzi. Kijja kuyamba okugonza olubuto kwegaba obeere ng'oli bulungi nnyo oleme kkalubizibwa ng'obadde ogenze emmanju. Kyekyo kyenjagadde obbabuulira ku nsonga eyo ey'emmeeme y'emabega oba emmeeme y'owansi. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti.
Kyayiti YouTube channel yaffe, mbaagala nnyo mubeere bulungi, mweraba.